abalala batandika amaka olw'ensonga enkyamu eyokusatu eya outward appearance only. Sikigaana buli muntu yenna nja kubyogerako mu maaso eyo yandibadde ayingira mu bufumbo n'omuntu amusikiriza n'omuntu gw'atunuulira n'awulira nga obulamu bwe bukyusiddwa, abavubuka balina ekigambo ng'amukubye. Ekituufu wandibadde oyingira mu maka n'omuwala akukubye, n'omuvubuka akukubye, n'omuntu gw'owulira muli nga waliwo chemistry wakati wammwe, ng'owulira omubiri gwe gumwaniza era gumusika. Ebyo nja kubyogerako mu maaso awo. Naye newankubadde nga kiri bwe kityo, nina kye njagala okujjukiza ate nga kikakafu nti ebyo byokka tebikola maka. Amaka tegakolebwa bulungi bwa kungulu bwokka. Obulungi obw'okungulu bututa abawala bangi nnyo mu bufumbo, naye obubi obw'omunda buli mu kujja bangi mu maka nga beeyombekera n'abalala nga bafuuka ba single parents. Bawala bangi abalungi kungulu, bavubuka bangi abalabika obulungi kungulu, era nga baneebo batunuulira toyagala na kwebaka, nga wandyagadde bajje mu birooto byo, nga wandyagadde oli emmere nga bakuli kumpi, nga ne bwoba mulwadde n'obalabako naye ba tebakuwadde eddagala owona. Naye newankubadde nga byonna osobola obituukako olw'obulungi bw'omuntu oyo, nina kye njagala okukujjukiza nti obulungi bwokka tebukola maka. Obulungi bwokka tebumala obw'okungulu. Kyabulabe nnyo okubanga ogenda kufumbirwa omusajja oyo kubanga alina American height, kubanga alina six pack, kubanga alina ekiwago, kubanga alabika nga ali physically strong. Kyabulabe nnyo okubanga ogenda kufumbirwa omuwala oyo kubanga yalina akabina akasinga obulungi, kubanga yalina entumbwe, kubanga yalina eriiso, kubanga yalina enviiri ennungi, kubanga alina akazigo n'ebirala. Ebyo byonna si bibi okubitunulako, naye banga y'ensonga yokka ekutadde mu maka n'obufumbo olabye, kubanga ebyo bikyuka, omubiri gukyuka. Mukazi wo omuwasizza ku myaka 25 ne bw'onaamala omuzaalamu abaana 6, ku myaka 38 agenda kuba takyafaanana nga bwe yafaanananga, agenda kuba takyalinga bw'ali. Physical ajja kukyuka, structure ye ejja kufuukamu ekintu ekirala, ng'era naye bw'onookyuka gw'ate bwe tuba tukula. Lwaki oyinza okukemebwa okulowooza nti eyo esobola okubeera ensonga yokka ekumala? Ago ge maka abantu ge bayingiramu nga bakyamuse, n'atuuka eyo yakyamuka lwa ntumbwe, yakyamuka lwa kkala, yakyamuka lwa figa, n'alyoka atuuka mu maka n'atandika okwejjusa nga ne figa takyagiraba. Njagala nkutegeeze mukyala we asobola okuba ne figa, naye bw'otuuka mu maka n'agaana okubeera n'obulungi obw'omunda, figa esobola okufuuka ekibokisi. N'otunulira mukazi wo nga figa agirina ng'abeebeeru be bagiraba, naye nga gwe ow'omunda olaba bokisi yeetambula. Lwaki? Kubanga muggwe azimbyemu ekibokisi newankubadde nga kungulu mulungi. Kale nno nsaba togezaako n'oyingira obufumbo n'amaka olw'ensonga ey'ebyo olaba kungulu byokka. Ebeera nsonga nkyamu lwaki oli mu maka era lwaki oli mu relationship eyo.